Oluvannyuma olwa meeting eyatudde ku kitebe ekya UCC Uganda Communications Commission eyatudde ku kitebe kyabwe ekisangibwa e Bugoloobi, babadde batudde ku nsonga ez'enjawulo naddala ensonga z'ebyamawulire mu ggwanga erya Uganda. Kakati n'owulira ebyavuddeyo era we twogerera nga gyawunye dda eggwe mwenna ampuliriza ng'oli munnamawulire oba ggwe wenna ampuliriza ng'ogoberera bye tukola era ng'okkiririza mu mpeereza zaffe essaawa yonna onaatera okuwulira ng'emikutu egimu bannannyini gyo batandise okubeera nga bakwatibwa oba embeera yonna ey'obunkenke ng'ebatuusibwako okuva mu nsonda ez'enjawulo. Jjukira bino byonna bigenda okubaawo nga mu ggwanga erya Uganda bannamawulire bangi balabiddwako nga batulugunyizibwa nga ne we byabeereddewo wabadde wakayita essaawa mbale nga munnamawulire w'omukutu ogumanyiddwa nga Top TV oba Top Radio yabadde amaze okuba nga akubwa ekyabadde kirowoozebwa nti ssasi eryamukubiddwa ku mutwe. Kakati wuliriza byabadde mu bitundu ebya Kawempe North nga bakwata candidate w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Council Luyimbazi Nalukoola. Kakati olunaku olwajjo wabaddeyo olukiiko ku kitebe ekisangibwa e Bugoloobi ekya UCC oba Uganda Communications Commission ng'ekitebe kino kikulirwa omukulu amanyiddwa nga Nnyombi Tembo. Oyo naye ngenda kujja nkuwa ebimukwatako ebitonotono bano nno biki bye batuuseeko. Meeting eno yali yayitibwa era nga yayogerwako omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba nti yagenda obbayita mwennyini era mu butasobola kubaawo yasindisa omukulu amanyiddwa nga Baramu Barugahara ono nga ye minisita ow'ensonga z'abavubuka n'abaana. Bo nga bagamba kyekigendererwa kyabwe kyakulejuleetinga n'okutereza omulimu gw'amawulire kyokka ezimu ku nteeseganya ezatuusiddwako oba sina nteeseganya kubanga omukulu yagambye bino tebiriiko kuteesa era tebiriiko ani akkiriza oba ani agaana. Buli munnamawulire yenna buli mukutu gw'amawulire gwonna gulina okusindika abakozi baagwo era balina okwetaba mu training ey'obuwaze nga teriiko kuteesa nga training eno egenda kubeerawa egenda kubeera Kyankwanzi. Ekifo kino eky'Ekyankwanzi bwe ngenze mu maaso n'okubeera nga nkinoonyerezaako ezimu ku training ezibeerayo ekyamazima zirabikanga ezitraining abantu okwagala n'okwongera okuwagira ekibiina ekya NRM. Kakati ate no gye bagamba kibagenda okutwala buli munnamawulire yenna ate ng'ekikolwa kino kye bagamba si kyakuteesaako era si kyakugamba nti oba wali wakkiriza oba wali waagaanye. Kino ekikolwa kyampaka okusinziira ku Balamu Barugahara bwe yabadde asoma speech eyamuweereddwa mukama we amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Bye bimu ku byabadde bateesa era ezimu ku nsonga zeeze ezaayogeddwa nti kati buli munnamawulire yenna ali kyabuwaze mandatory okubeera nga agenda okuatendinga course oba training course kyebbo gye baayise training course oba okusomesebwa okubangulwa n'ebirala byonna bigenda okubeera mu bitundu eby'Ekyankwanzi. Mu kifo ekyo jjukira ekifo ekyo bakituma National Leadership Institute kisangibwa Kyankwanzi era nga bagamba nti gye baayise mandatory cadre course buli munnamawulire yenna alina okujja atendinga oba ayagala oba tayagala. Wabula we tugenza okunoonyereza Ekyankwanzi ebibeerayo ekyamazima abazze babigoberera mu bimanyi era wano ebibuuzo byatandikiddewo. Bamu ku bannamawulire abateebyantama bavuddeyo ne bavumirira kino ne bagamba nti ssebo bino temugenda tukaka newankubadde omukulu yagambye nti eri oda si byakuteesaako era teri agenda kugaana era essaawa yonna kyenkugambidde yonaatera okuwulira nga buli munnamawulire gw'obadde ogoberera buli muntu yenna abadde akuwa amawulire wandiwulira nga essaawa yonna anywezeddwa newankubadde nga bangi bataddewo omuziziko ogw'amanyi era bagamba tetujja kubeera nga tukkiririza mu kutujooga kuno kubanga kiri kifo kimanyiddwa kitraininga nsonga za NRM ate kati mwagala tugamba kibannamawulire ffenna tugenda kufuuka ba NRM mu buwaze. Ebyo nno si byange, comments zazze zitambula. Ku kitebe kino ekya UCC ekimanyiddwa nga Uganda Communications Commission House ekisangibwa e Bugoloobi ye wabadde watudde olukuŋŋaana luno. Ekitongole kino kikulirwa omukulu oyo. Omukulu oyo bamuyita Honorable Nnyombi Tembo. Abatamumanyi amannya g'embujjuvu ye George William Nnyombi Tembo. Ono musajja munnabyanfuna ate nga munnabyabufuzi. Ye olwaleero twogera yakola nga executive director ow'ekitongole ekya UCC ekirejuleetinga n'okulondoola ebiweerezebwa ku mpewo. Ekifo kino yakituulamu okuva nga ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa 11 mwaka gwa 2023 paka we twogerera olunaku olwaleero naye gwe atamumanyi wuliriza. Omukulu oyo yaliko state minister owa information and technology era ng'ekifo kino yakirondebwamu ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi ogwokutaano 2011 yali addira mu bigere by'omusajja amanyiddwa nga Alintuma Nsambu. Ono yali asuuliddwa mu cabinet mukadde ako. Bwe yali tannatuuka mu kifo ekyo era yasaavingako nga state minister ow'ensonga za Luweero Triangle mu office eya prime minister era ekyo kifo yakisaavingamu wakati wa 2009 n'omwaka gwa 2011. Nnyombi Tembo yaliko omubaka mu parliament era ku kadi ya NRM
yali akiikirira constituency gye bayita Kasanda South ng'ekyali mu district ey'e Mubende. Era ekikwa constituency we twogerera ekiikirwa omukulu amanyiddwa nga Honorable Kabuye Frank ku kadi ekibiina kya NUP. Kakati omukulu amanyiddwa nga Nyombi Tembo yagikulemberako George William Nyombi Tembo. Kakati we twogerera ye executive director ow'ekitongole kya UCC. Wabula ebikolwa ne activities ezigenda mu maaso bannayuganda bangi bavuddeyo nga beemulugunya ku mbeera ey'abannamawulire mu ggwanga, naddala embeera gye bayisibwamu nti yo nga tebaagitunuulidde. Bannamawulire bakwatibwa kubanga kugambye ne bino we byaweereddewo. Waabaddewo akayita essaawa ntono nnyo ng'omu ku bannamawulire ebifaananyi sijja bikuwa kubanga tebirabika bulungi. Omu ku bannamawulire eyabadde akubiddwa e Kawempe, ekigendererwa kusinziira ku ye bwe yabadde annyonnyola leader of opposition ng'agenzeyo ensambya yali mu kubeera nga ajjanjabibwa. Yavuddeyo n'abategeeza nti yawulidde ye kennyini mu matuuge ng'abasajja abajja ati oba JAT Joint Anti-Terrorism Task Force, abasajja abo abambala ebya bbulaaka abaaleeteddwa mu kalulu ak'e Kawempe newankubadde ng'etteeka terikkiriza, yabawulidde nga bagamba nti twagala kukwata Luyimbazi Nalukola wabula tetwagalawo kamera yonna, tetwagala bannamawulire batukwate, era nga kigambibwa okuba nti kino kyandibanga kye kyamuviiriddeko okubeera nga bambi yakubiddwa ku mutwe, era abantu abasinga obungi balowoozezza nti bamukubye essasi kubanga amasasi gaabadde gafuga. Kyokka bano nga bakola bino nga bali mu bukookolo, tebaagala kulaga feesi zaabwe n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Kakati ekiwandiiko gye kyavudde oluvannyuma lwa meeting eyatudde ku kitongole kya UCC ekisangibwa e Bugoloobi. Abakulu ne bagamba kino kya buwaze era kya tteeka, bannamawulire mulina okugenda ekyankwanzi, bino si byakuteesaako. Era bategeeza omukulu Baramu Barugahara Atenyi nga minisita ow'ensonga ez'abavubuka n'abaana mu gavumenti eya NRM yavuddeyo n'ategeeza bwe yabadde asoma speech eyamuweereddwa mukama we. Era ne batugamba the government has ordered journalists to undergo a mandatory cadre course at the National Leadership Institute in Kyankwanzi. Gavumenti yalagidde kiragiro bannamawulire bonna balina okugenda okusoma cadre course nga yabuwaze ku National Leadership Institute e Kyankwanzi. Minister Baramu Barugahara confirmed this while at delivering Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba message in a stakeholders meeting with the media owners and executives at Uganda Communications Commission headquarters in Bugoloobi, Kampala. Baramu Barugahara ate ni Minister w'ensonga z'abavubuka n'abaana bwe yabadde atuukiriza oba nga atuusa obubaka obwa Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba bwe yabadde mu meeting eya gye batumye stakeholders meeting ne bannamawulire bannannyini mikutu n'abagiddukanya. Olukiiko olwo lwagenze mu maaso wali ku kitongole kya UCC nga bwe nkugambye gwampuliriza. In a meeting that was initially out of bounds to the media, ti meeting eno mu kusooka yabadde tekkirizibwamu ate bannamawulire, ate ng'ensonga ze bagenda okuteesaako bannamawulire. The minister said this directive had come from President Museveni through the Chief of Defence Forces. Minister yagambye nti eno oba ekiragiro kino kivuddewa General Yoweri Kaguta Museveni nga yakiyisizza mu muduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba. Mr. Baramu said few days course eno egenda kuba ya nnaku ntono should be concluded by June 30th, nti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga course eno lwejja okukoma. Wabula yategeezezza ekiragiro kino kivudde wa Yoweri Kaguta Museveni era ng'akiyisa mu mutabani we ate nga ye muduumizi w'amagye ag'eggwanga erya Uganda amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba, ate nga kyabuwaze, tekiriko kuteesa, tekiriko kugaana oba kukkiriza, wabula kyateeka. Okusinziira ku Baramu Barugahara Atenyi mu kutu gwa Redson TV, weebale kubanga okyagoberera byonna ebigenda okubanga biva sayidi eyo tugenda kuba tubikutuusaako. Bannayuganda bangi naddala abagoberedde ensonga ezabadde zigenda mu maaso baavuddeyo ne bawakanya, era ebimu ku bibuuzo ebyebuuziddwa nti ddala kakati ekitongole kya UCC omulimu gwakyo gwa kuregulatinga, kakati ate kitutwala ekyankwanzi gye batrainingira aba NRM. Kitegeeza buli munnamawulire yenna baagala kumukyusa abeere nga oba ayagala oba tayagala nakibiina, oba baagala kutugamba nti ekitongole kya UCC tekikola mirimu gyakyo kwetengerera. Naye ebyo bibadde bibuuzo ebibadde bitambula, si bibuuzo byaffe oba abaddukanya omukutu guno. Weebale kubanga okyagoberera ina gy'osinzira okubanga gy'otulabira, oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole, tubeere nga tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tukutuusaako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano
n'ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwa ku dduwa nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi